Leero mumanya serebu nkuletedde Kevin De Bruyne era ng'ono omuzannyi wa mupiira wali ku ttiimu eya Premier League Man City. Nkwaniriza ku Falcao Official omukutu wokka ogenda okuba ng'oyita okumanya ebyo byonna ebikwata ku baserebu bo ab'enjawulo naddala abo abazannyi b'omupiira ate nga gwe anyumirwa firimu ez'obutundutundu nga zizannyiddwa mu lulimi Oluganda. Beera ng'osubscribinga wano ku Falcao Official tweyongere okuba nga tukutuusaako ebyo byonna ebisinga okubeera ebyakabi. Nkugambye gwe anyumirwa firimu ez'obutundu oba ziyite seeri saa zino kafirimu kaffe akaliko bakayita First Love oba omukwano omukake beera ng'okanoonyako ate obeerengera onyumirwa. Kati nkugambye nkuletedde Kevin De Bruyne era ng'ono omuzannyi wa mupiira wali ku Premier League team eyitibwa Man City wamu n'eggwanga erya Belgium era nga tugenda kuba tumanya ebimukwatako obugagga bwe na biki byasobodde okuba ng'akola mu muzannyo guno ogw'omupiira era nga njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne gwe nkuletedde ono nzalwa ya Belgium era nga muzannyi wa mupiira wali ku ttiimu eya Premier League era nga azannyanga midfielder ate era nga ono gwe nkuletedde ye kapiteeni wa Belgium wamu ne ttiimu eyo eya Man City. Njagala kutegeeza nti Kevin De Bruyne atwalibwa nga omu ku midfielder abasinga okubeera ab'omutawaana mu nsi ey'omupiira ensangi zino oba mu kyasa kino ate era nga y'omu ku abo abakoze ebyafaayo mu kikopo ekya Premier League nga omuzannyi oba nga midfielder ow'enjawulo nga ayita mu kupasinga omupiira obukodyo bw'akozesa n'amaanyi g'akozesa nga asimula omupiira ku ggoolo y'omulabe ko n'engeri gy'akyusaamu omupiira era nga bino ebintu abize abikola okumala akabanga ak'enjawulo. Kati oyo gwe nkuletedde era nga tugenda kuba tutandika n'amannya ge tusobole okuba nga tumanya wa gye bigenda okubeera nga biggweera. Njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne amannya ge gonna ye Kevin De Bruyne era nga yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 28 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwali gwa 1991 nga wenkoledde vidiyo eno mu 2025 alina emyaka giri 33 egy'obukulu. Yazaalibwa ali mu ggwanga erya Belgium ate ng'omupiira gwe ogw'ensimbi nkugambye aguzannyira ku ttiimu eya Man City era nga wano ayambala jersey 17 wamu ne ku ggwanga erya Belgium ng'ayambala jersey number 7 ate era nga wonna azannyanga midfielder. Njagala okutegeeza nti bazadde ba Kevin De Bruyne bakyali balamu era nga taata we ayitibwa Hawege De Bruyne ate nga maama we ayitibwa Anna De Bruyne. Kevin De Bruyne babazaala abaana babiri era nga sister we yeka omu gw'alina ayitibwa Stefan De Bruyne. Njagala okutegeeza nti wenkoledde vidiyo eno mu 2025 we tugendako mu nsonga ez'omukwano njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne musajja mufumbo era nga mukyala we ayitibwa Michelle Lucroy ono nga basinkana ku mukutu ogwa Twitter mwaka gwa 2014 bwe batu ne bagenda mu maaso n'okwemanya nga basindika obubaka bwe batu ekintu ne batandika okubeera nga bakifuula ekyeddala era bwe batu omwaka gwa 2017 basobola okubeera nga nte bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu wali mu ggwanga erya Italy. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okumanya abo abaana Kevin De Bruyne balina njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne alina abaana bali basatu era nga bonna yabazaala mukyala we ono gwali naye. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okulaba obuwanvu bwa Kevin De Bruyne njagala okutegeeza nti musajja mukulu ono muwanvu fuuti 5 n'obutundutundu 11 ate nga azitowa kilograms ziri 68. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okumanya ddi Kevin De Bruyne yatandika okuzannya omupiira wamu n'ezo academies yayitamu ez'enjawulo okuza ekitone kye eky'okuzannya omupiira njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne yatandika okuzannya omupiira nga muto nnyo ddala era nga njagala okutegeeza omwaka gwali gwa 1997 bw'atyo ng'alina emyaka gyali 6 gyokka egy'obuto yasobola okuba nga yeegatta ku academy ey'okukyalo eyitibwa KVV Drongen era nga bw'atyo omwaka gwa 1999 yavaawo n'asobola okuba nga yeegatta ku Youth Academy eya ttiimu eya Ghent n'asobola okubeera nga awo nawo yawangalirawo ddala akabanga ak'emyaka egiwerako. Bwe yaweza emyaka gyali 14 mu mwaka gwa 2005 yasobola okuba nga nte ava ku Ghent ne yeegatta ku Genk Youth Academy era nga wano talent ye okusinga we yakulira ate nga bwe tweyongerayo maaso n'okulaba ddi lwe yatandika okuzannya omupiira ogw'ensimbi oba kye tuyinza okuyita professional football njagala okutegeeza nti omwaka gwali gwa 2008 bw'atyo Kevin De Bruyne yeegatta ku ttiimu eyitibwa KRC Genk era ng'eno nayo esangibwa mu ggwanga erya Belgium wabula nga nte senior debut ye ku ttiimu eya KRC Genk yagifuna omwaka gwali gwa 2009 mu mwezi ogwokutaano. Bwe tweyongerayo maaso n'okumanya ddi Kevin De Bruyne yatandika okuzannya international football oba okuzannyira eggwanga erya Belgium njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne yatandika okuzannyira eggwanga erya Belgium oba kye tuyinza okuyita Belgium national team omwaka gwali gwa 2010 bw'atyo bwe yasobola okubeera nga nte afuna senior debut ye era nga njagala okutegeeza nti wakati w'omupiira ogwa Belgium ng'ezannya Finland gwe omupiira Belgium gwe yasooka okuba nga nte ezannya n'omuzannyi ayitibwa Kevin De Bruyne era nabeera nga bw'atyo bwe yakola senior debut ye era nga njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne bukyanga atandika okuzannyira eggwanga erya Belgium yakagizannyira emipiira giri 19 yakateeba golo ziri 30 wamu n'okola assist ziri 6. Bwe tweyongera
Bwetweyongera mu maaso n'okulaba ezo ttiimu Kevin De Bruyne zaze nga azanyirako omupiira ogw'ensimbi, njagala kutegeeza nti Kevin De Bruyne y'omu ku bazannyi abazanyiddeko ku ttiimu eziwerako era nga omugatte gwa ttiimu ziri 5 nga bwe ngenda okuba nga nte nzikuwa, era nga ttiimu esookera ddala eyitibwa Genk ngeno esangibwa mu ggwanga erya Belgium nga ono yaliwo okuva mu mwaka ogwa 2008 paka 2012 era nga akabanga ke yamalawo yasobola okuba nga azannya match zaali 32 n'ateeba goolo zaali 5 wamu n'okola assist zaali 16. Omwaka ogwa 2012 paka 2014 yali wali ku ttiimu eya Chelsea mu ggwanga erya Bungereza era nga njagala kutegeeza nti Kevin De Bruyne wano teyafuna nnyo kadde kamala watu nasobola okubeera nga ebbanga lye yamalawo yasobola okuba nga azannya emipiira gyali 9 n'akola assist yali emu nga teyateebayo goolo yadde n'emu wabula olw'okuba nti yali ayagala nnyo okuba nga nti afuna akadde akazannya watu yateekawo ekibeera bwatyo Chelsea n'ebeera nga yasobola okuba nga emulondinga wali mu ttiimu eyitibwa Werder Bremen mu ggwanga erya German ate nasobola okubeera nga nayo azanyirayo omupiira era nga wano yaliwo wakati w'omwaka ogwa 2012 paka 2013 ng'ali ku looni okuva ku ttiimu eya Chelsea n'abeera nga omugatte yazannya emipiira gyali 34 n'ateeba goolo zaali 10 wamu n'okola assist zaali 9 era nga omutindo gwe yayolesa nga ali ku ttiimu eya Werder Bremen ku looni okuva ku Chelsea kwasobola okubeera nga nte gumufuula ow'enjawulo bwatyo ttiimu eyitibwa Wolfsburg mwali mu ggwanga erya German n'ebeera nga yamugula era nga wano yaliwo omwaka gwali gwa 2014 paka 2015 nasobola okuba nga ebbanga lye yamalawo yasobola okubeera nga nte azannya emipiira gyali 73 n'abeera nga yateeba goolo zaali 20 ko n'okola assist zaali 37 era nga zamufuula omu ku bazannyi ab'enjawulo mu liigi eya German bwatyo ne Man City gye yava okubeera nga nte emwegomba era nesobola okubeera nga mu mwaka ogwa 2015 yamugula n'ebeera nga emufuula omuzannyi waayo era nga newenkoledde vidiyo eno Kevin De Bruyne muzannyi wa Man City era nga amazeewo emyaka giri 10 newankubadde nga yavuddeyo n'abeera nga nte alangirira nti eno ye sizoni ye esembyeyo mu mujoozi gwa ttiimu eya Man City wabula nga njagala okutegeeza nti ebbanga lyamaze ku Man City Kevin De Bruyne yasobodde okuba nga azannya emipiira giri 413 n'ateeba goolo 116 wamu n'okola assist ziri 176 mu mipiira gyonna gy'azannyidde Man City. Bwe tweyongerayo mu maaso n'okuba nga tulaba ebyo ebikopo byazze nga awangula bukyanga atandika okuzannya omupiira, njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne abasinga gwe tumanyi nga KDB ku myaka 33 gy'alina egy'obukulu asobodde okuba nga nte awangula ebikopo 19 era nga ebimu ku ebyo kuliko Premier League ziri 6, FA Cup ziri 2, Carabao Cup ziri 5, UEFA Champions League emu, FIFA Club World Cup emu, UEFA Super Cup emu, Community Shield ziri 3 ko n'ebikopo ebirala eby'enjawulo era nga bibyo ebintu byasobodde okubeera nga nte awangula mu muzannyo ogw'omupiira ko ne awards ez'okubeera man of the match emirundi egiwererako ddala wamu n'ebirabo ebirala byazze nga awangula nga omuzannyi. Bwe tweyongera mu maaso n'okulaba ani yamusikiriza okubeera nga nte azannya omupiira n'okubeera ekyo kyali olunaku olwaleero oba ani gwe yakula yeegomba, njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne akyogera lwatu mu interviews ez'enjawulo ezize zimukolwako nti ye yakula yeegomba omuzannyi ayitibwa Michael Owen era n'amuleetera n'okubeera nga yamwagazisa okubeera omuwagizi wa ttiimu eya Liverpool bw'atyo n'abeera nga Michael Owen yakola kyamaanyi nnyo mu bulamu bwe obw'omupiira era nga Kevin De Bruyne akuze ye muzannyi gwasinga okubeera nga nte atendereza mu kazannyo kano ak'omupiira. Kati bwe tweyongera mu maaso n'okulaba ebyobugagga bya Kevin De Bruyne we tukoledde vidiyo eno mu 2025 njagala okutegeeza nti Kevin De Bruyne ebyobugagga bye bikubisibwamu miliyoni 85 mu nsimbi eza dola oba kyoyinza okugamba nti $85 million nga bye byobugagga by'omukulu ono ayitibwa Kevin De Bruyne era nga ono abikoze ng'ayita mu bbanga lyamaze nga azannya omupiira n'omusaala omungi ogumusasulwa era nga yoyo abadde Kevin De Bruyne sigenda kuba nga nsukkawo naye okujjako kuba nga neebaza gwe yasubscribinga edda era gwe anyumirwa firimu zaffe ne vidiyo zetukolera wano ate gwe atanaba kuba nga osubscribinga nkusaba subscribinga ku lwa firimu ez'obina Uganda ezizannyiddwa mu lulimi Oluganda ko n'ebyo ebikwata ku bazannyi bo ab'omupiira ab'enjawulo. Konawo sigenda kuba nga nsukkawo okujjako kuba nga nsaba Mukama Katonda abeere nga kunkuumira tusinkane mu vidiyo eddako. Bye bye.